Omulabi waffe wa Bukedde TV1 tukubuuzaako nti osibye otya nno gye bali gy'osobodde okukola olunaku olwaleero. Tuzze n'agataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi. Nsaba okkiriza tutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. Nearby. Ebipya ku maama Alumiriza Nti Yabbibwako Omulambo mu takisi. Kitaawe Agamba Nabo JALIA Nabo Teyababikira. Siina kyemmanyi kya JALIA. Parliament ekungubagidde omubaka Nakimuli. Ababaka bakusonda obukadde 4. President Museveni awaddeyo obukadde 2. This message and attached is 20 million shillings. Enkuba ezitudde weema, omulamuzi awulira ogwokera agambibwa okutta abaana mu abadde. Akasattiro. Tuleese emboozi y'obwetaavu bw'okulonda bassentebe ku byalo. Ebimu biriko 2. Lirabera wali napangisako mu kasenyi. Nenyi bamateeka bati bakkiriza muntu oyo avwe mu bukulembeze. Kale katandika agataliiko nfuufu nga tutandise ne taata w'omukyala Alumiriza Nti Yabbibwako Omulambo gwa bebi we mu takisi. Taata atubuulidde nti omwana ono ye Namugga JALIA wabula si Kimuli Jumba nga bwe yeeyita, era agambye nti yadde azaalaba ku TV ng'omuwala ono yafiirwako omwana nga we tuzze tubikulaga bo tababikirangako. Buli olukya ebipya byongera okuzuuka ku maama Kimuli Jumba Alumiriza Nti Yabbibwako Omulambo gwa bebi we gwe yali atambuliza mu kisawo mu takisi. Olwaleero tuzudde kitaawe Kasule Swali Kisaalongo ng'ono n'okutuusa olwaleero yeewuunya engeri muwala wono gy'afiirwa omwana n'atababikira nga nabo beewuunya omulambo gwa muzzukulu waabwe gye guli. Siina kyemmanyi kya JALIA ku kufiirwa omwana kuba yandibadde ampa ekirabika nti kino kiriwe kito, kino kiriwe kiti. Nitankubirangako. Taata Kasule gwe tusanze ku mirimu gye ku kyalo Bulanze kisangibwa Katuugo mu Luweero ategeeza nti amawulire gano yasooka kugawulira buwuleze nga bwe waliwo omukyala abbiddwako omwana era n'anyolwa. Ebifaananyi kale saabigenderera nnyo, nali ndiko ebitabo byange by'ensomasoma naye banne abaaliwo ne baga nti musiba abajjaali oyo wuyo laba bagamba nti bamubbyeko omwana omufu. Bigenze byetola ne ngamba nti kangakeere ku 11 ngafune bulungi naye baana bawalwa ku TV engeri gye lyabbaatule omuliro ne guggwako saagafuna. Agamba nti abantu gwe bamanyi nga Kimuli Jumba Amannyage Amatuufu ye JALIA ati Namugga ng'erinnya lya Jumba yalijja ku musajja gwe yasooka okubanjulira. Fulawa angwe yagafunira eyo ku kibuga. Nza gwe namutuuma ye JALIA ati Namugga. Jumba yebba yajja wano okumwanjula wano. Yali Jumba. Agamba erya Kimuli kya Yesu alabika yalifuna kuba abadde abuulira enjiri. Agamba nti Namugga JALIA kati eyeeyita Jumba yakoma okugenda ewaabwe ku nkomerero y'omwaka oguwedde we baali bafiiriddwa muganda we era nti olwamaliriza okuziika n'agenda nga bazzeemu kumulaba ku mawulire. JALIA yakoma nga 3 mu lumu ne tuziika munne era bamuggyeyo Kampala nga afudde mbu yeetuze. Taata agamba nti mu kaseera kano wakyaliwo ebibuuzo bingi nga byonna Namugga yalina okubyanukula kuba bwe kibanga ddala bamubbako omwana we eyatwala ensawo y'oboolyawo ng'alowooza erimu byamaguzi yandibadde agikomezaawo ng'aliko waagisudde. Ng'abantu omufaafi atiisa era bandibadde bakirekawo awo ku stage oli gye yaviiramu. Naye ateebereza nti kyandibanga omwana muwala we yamuwa kitaawe omutuufu. Wakati awo waliwo omutuufu w'omwana era y'omwana we ayinza okuba yamutwala. Kasula agamba nti naye mu kiseera kino talema kutya olw'ebigenda maaso ng'alowooza nti muwala we yandituusibwako obuzibu kyokka naye n'amusaba okweddako. JALIA ekikulu simanyi nnyo kye nnyinza mugamba kubanga buli kimu alabikanga mugezi ngeno okulya nti ali mbalala ali gindi ye agenda
nabigenda yandibadde byakola bifunamu okuyiga kuba tebimutambulira bulungi. Waswa Beka Sentongo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate Parliament ekungubagidde abadde omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalangala Helen Nakimuli olw'ebirungi byakoledde eggwanga. Bano basazeewo buli omu agibweko emitwalo 55 giyambeko ku mulekwa. Omubiri gw'abadde omubaka omukyala w'e Kalangala mu Parliament Helen Nakimuli gujiddwa ku E+ Mengo ku ssaawa 3 ez'okumakya okugwolekeza ku Parliament. Ku Parliament ababaka n'abakozi omubaka Helen Nakimuli babadde azannya nabo emizannyo bo basimbye ennyiriri ku wankaaki wa Parliament nga bakutte emipiira n'abo babadde batonye ekkala za bendera y'eggwanga nga bakutte emirere okulindira omulambo gwa munnaabwe. Ku ssaawa 4 omulambo gwa Nakimuli guleeteddwa wakati mu kufuuwa vuvuzera okuva ku geeti ya Parliament okutuuka ku mulyango gwa Parliament. Speaker Anita Among, omumyuka we Thomas Taibu akulira oludda olwa bula gavumenti Joel Ssenyonyi n'ababaka bagwaniriza bangi bakaabye. Oluvannyuma omulambo gwa Nakimuli guyingiziddwa mu Parliament awasookerwa oba lobby era nga bano ababaka bafuniddwe omukisa ogw'okubaka erisa evvannyuma n'okuwandiika mu kitabo ky'abakungubazi. Ku ssaawa 8 zennyini Parliament etudde okusiima emirimu Nakimuli gy'akoledde eggwanga. Omubiri gwa Nakimuli guyingiziddwa munda mu Parliament wakati mu kuba bbandi ya poliisi. Ababaka nga bakulembeddwa mu Speaker Anita Among, omumyuka we Thomas Taibu, Ssaabaminisita Robina Nabbanja n'akulira oludda olwa bula gavumenti Joel Ssenyonyi baganise ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi n'abalala. The National Unity Platform. Ono Speaker Among atendereza omubaka Nakimuli byalese akoledde abantu b'e Kalangala ne Parliament naddala mu by'emizannyo mwabeeredde kapiteeni wa Parliament mu ttiimu y'abakyala era wannasaba ababaka okulabira ku Nakimuli byalese akoze. I urge all of you to emulate Honorable Nakimuli's inspirational and transformational leadership so that your impact lives longer after you. President Museveni awaddeyo amabugo ga bukadde 2, Speaker awaddeyo amabugo ga bukadde 10, omumyuka wa bukadde 5 nga n'ekibiina kya NRM kiwaddeyo bukadde 10. Condolence message and attached is 20 million shillings from His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Speaker Neba Moses Magogo beeyamye okuweera omwana wa Nakimuli eka gwe yalese Meran Namirimu okutuusa mu siniya ey'okuna. We have paid fees. Here is the receipt. The money was paid by Kirumira himself up to S4. And that is under Bukedde Comprehensive School, Anita Foundation and Magogo Foundation. Kivudde ku ssomero lya Kibuli Secondary School mulekwa Namirimu gy'abadde asomera okuwandiikira Parliament ne baweereza ne akawunti y'essomero ensimbi kwe ziba ziteekebwa. On receipt of that letter, we thought it twice. Me and my family. We decided under our school to pay the school fees up to S4. Ku mmeeza ya Parliament wateereddwawo ebikopo byonna Nakimuli byawangulidde Parliament. Ssaabaminisita Nabbanja yaleese ekiteeso ekisima emirimu omugenzi gy'akoledde eggwanga mu by'emizannyo, mu by'obulamu, mu by'enjigiriza n'ebirala era kino kisembeddwa ababaka kumpi bonna. Honorable Nakimuli was an eloquent, courageous, approachable and compassionate leader who was committed to unity and
consensus building and reached across party lines. Right Honourable Speaker, I beg to move. Thank you. Thank you. Joero Ssenyonyi ayogedde ku Nakimuli ng'okufa kwe bwe kubadde okwekikanga nnyo gy'ali n'ekibiina kye ky'NUP nti kubanga olunaku lwe yafa yali ayogeddeko naye ku makya. An indicator that she was not in a worrying state. I equally spoke to her that same morning at about 9 a.m. as we had been planning a meeting for members of the opposition in Parliament in regard to the impending sovereignty bill, which meeting was due the next morning on Monday the 20th. Tragically, she did not make it out of theatre. Asabye wabeerewo okunoonyereza okumala ku ddwaliro Nakimuli gye yafiiridde. And we hope that all answers will be provided. This is not about apportioning blame prematurely. It's about restoring public confidence. Ye minisita w'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi agambye nti Nakimuli ono yafa batandikirawo okunoonyereza kiddala ekyali kiviiriddeko omubaka ono okufa era kati bataddewo dda akakiiko k'abakugu okufulumira alipoota ku nfa y'omubaka ono. A post-mortem examination has been carried out by 6 expert pathologists at Marago, including pathologists from police, and a report has been given to the Uganda Medical Dental Practitioners Council, which will be part of the general report as they investigate. Kyokka ono Sipiika Amunga amwanukudde nti alipoota ekwata ku nfa y'omubaka baagifunye dda okuva eri omusawo yamukolako yafiira nti era baakugifulumya abantu bamanye ekyaviirako omubaka ono okufa. And we have had a discussion with the person, together with the leader of opposition, with the person who operated Honourable Nakimuli. She did not make it from theatre. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang mu kwogera kwatendereza Nakimuli ng'abadde omubaka yeetanira ennyo ebyemizannyo tibaakumusubwa nnyo. The late gave her life to support and carry the flag of Parliament of Uganda in the sports fraternity in the East African community. Kyokka ono era aleese ekiteeso nti buli mubaka bamusaleko emitwalo 5 ku musaala azigende ewa mulekwa Milan. Ekiteeso ababaka bonna kye bakkiriza oluvannyuma Sipiika Amongo okubabuuza oba bakisembye. I would request that we deduct 500,000 from each of us members of Parliament's account to support the education of our dear sister. The ayes have it. N'ababaka abalala boogedde ku Nakimuli ng'abadde omubaka w'abantu bonna era ebibiina byonna. The Honourable Nakimuli would always reach out to any leader, but with the reason of solving problems of her people. But Right Honourable Speaker, you've given us a message from the President. She was part of the opposition, but the President, I want to thank the President. I want to thank him for that. Abadde munnabyabufuzi ng'ali ku opposition n'ate ng'ekyo tekimutwaliriza nnyo nga ye aweereza buli muntu. Ate ndowooza ekyamuyamba n'okusobola okukola bwetyo kuba nti yali community development officer mu district, kale ng'abantu abamanyi n'ebizibu byabwe akola ki abimanyi. Nga bwe basuubiza mu Parliament wagenda kubeerawo okunoonyereza amazima gazuuke oba waliwo obulagajjavu. Obedi Lutale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ne bannakibiina ekya NUP bakungubagidde abadde omubaka omukyala ow'Ekkalangala Helen Nakimuli. Bamutendereza nga bw'abadde akulembeza ennyo ensonga eziruma abantu era nga bagenda kumusubwa nnyo. Omubiri gwe gutwaliddwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule, bannakibiina gye bamukubiddeko eriisa evvannyuma. Ku ssaawa 11 ez'akawungeezi omubiri gwa Helen Nakimuli guleeteddwa ku kitebe ky'ekibiina ky'NUP e Makerere Kavule, bannakibiina be bakuŋŋaanidde okumukungubagira n'okumukubako eriisa evvannyuma. Kyokka eno mu kuleetebwayo guwerekeddwako emmotoka okubadde ne bbaasi ya poliisi ng'eno bannakibiina bagiganye okuyingira munda era bwetu neefuluma ebweru.
bannakibiina okubadde abakulembeze ababaka ba paalamenti n'abalala boogedde ku mugenzi Nakimuli ng'abadde omuntu ayogera amazima ate era alemera ku nsonga. Ekiruubirirwa kye kyali kyakunonola nnyanja mpaka we twogerera kati regulation tezinakolebwa atulekedde eddimu eryo. Buli mukisa gwe tulina omutono tugukozese okwogera ebyo ebituufu kubanga tomanyi oba gwe mukisa gw'olina ogusemba. Nakimuli teryabuusabuusa nti abadde akaayanira obwenkanya enfuga ennungi n'eddembe ly'obuntu. Akungubagiddwa abantu bangi gwe bw'olibeera wano bali kuyisa nga Helen Wayisikwa. Bw'obanga obadde wano n'otabako na ky'oyiga osaanidde okubeera wano. Bategeeza nga bamusaaliddwa ennyo. Helen Nakimuli, thank you for living an impactful life. Abakulembeddwa mu kitaawe Father Christopher Walusimbi ng'onaze ne mulekwa Melanie Namirimu akulembeddwamu ab'enzikiza ya Orthodox. Both now and ever to the ages of ages, amen. O most Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive our sins. O Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for the glory of your name. Munnakatembo Bedi Lubega manyiddwa nga Rain akaabye nga banyonnyola engeri Nakimuli gy'abadde mukwano gw'effanfe. Helen ekisemberayo ddala mbadde nze ne ttiimu yange mu wiiki bwe baamu ennaku 7 5 nzimala ne Helen. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Lewis Lubongoya bakungubagiddwa omugenzi Nakimuli nga bamwogeddeko ng'abadde omulwanzi w'eddembe era ng'ayogera ekimuli ku mutima. Newankubadde mukyala ng'agenda ku radio programs n'achalenginga abasajja n'akola ki n'azoganya mu buli mbeera yonna yonna. So tufiiriddwa omuntu ow'ettendo era tusaba Mukama amwanirize mu kitiibwa kye. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuza ekisa. Ate omulamuzi Alice Komuhanji ng'ona yali mu musango ogwokero Onyum agambibwa okutta abaana eggaba mu kifo awakuumibwa abaana abato awonedde watono okukubibwa weema mwe babadde batudde oluvannyuma lw'ekiro ky'enkuba okujja ne kigisitula. Ete ebipya ebirala byongedde okuzuuka ku musango guno. Omujulizi bw'ategeezezza nti Okero yasooka kulambula amasomero ag'enjawulo okulaba liriwa lyanaatuusaako ebikolobero bino. Omujulizi ow'e18 ASP Kenneth Henry Angoro nga mukugu mu kunoonyereza ku bujulizi obw'okumutimbagano n'amasimu awadde kkooti enkulu obujulizi obugiwuniikiriza ku bye yajja ku masimu ga Christopher Okero Nyom agambibwa okutta abaana abanegaba ku ntandikwa y'omwezi guno. Ono ategeezezza nti yakebera amasimu g'Okero ag'omu ngalo ag'enjawulo laptop 3 wamu n'obuuma okuterekebwa ebintu buyite flash disk. Mu masimu yasangamu endagiriro gye yajja ku mukutu gwa Google emutwala mu bifo eby'enjawulo okuli Church Road nga ly'ekkuba erigenda kugaba Ale Childhood Development Center ekifo bamulumiriza okuttira abaana abana. Such history was made on the 1st April 2026 and that this very exhibit was used to search for a location or search for church close gaba. Ono era azudde ng'Okero yali yawanula akatabo akakwata ku bakalintalo n'akasa ku flash ye nga 8 Novemba omwaka oguwedde. My Lord, this particular flash disk contained document files, which among them was a textbook with the title Sun Tzu on the heart of war. Abuulidde kkooti ng'Okero bwe yanoonyereza ku ngeri akabinja ka ISIS bwe kasalamu abantu emitwe. Yanoonyereza ku poliisi y'ebbunga ebbanga omuntu lyafuniramu emmondo n'okufuna layisinsi yaayo mu Uganda. Such 37 is Bunga police station was used to search for how long to get firearm license, Uganda. 39 such term was gun license requirements,
Ono era agambye nti Okero yanoonyereza ku masomero ag'enjawulo okuli Kyanja Junior School, Matuga Preschool, Lam Kindergarten and Daycare Center Matuga, Mom's Love Kindergarten ku luguudo lw'Essemuto, Edibet Play Center wamu ne Golden Infant Kindergarten Matuga. This was searches using Google Maps anyway. Yes. Yeah. Then another search was about Kyanja Junior School. So searched about Matuga Preschool. Another search was about Lam Kindergarten and Daycare Center. Kooti esoose kuwulira bujulizi bwa musirikale wa poliisi ASP Barnabas Halerimana eyeekebejja endagabutonde eyajja ku bizibiti n'emirambo gy'abaana bana abattibwa. Aleese ebizibiti 47 bye yakebera n'abiggyako endagabutonde. The knife with the markings, ring finger, and some blood, suspected blood stain, which I processed. Kuno kubaddeko akamba kagambibwa nti Okero ke yakozesa okusanjaga abaana bano engoye ze yali ayambadde, yunifoomu z'abaana era byonna biriko endagabutonde z'Okero Christopher Nyom. The DNA of body 3, DNA of body 37 was found on the knife. The specimen was cutting from the stains on the knee area of the black trouser. The DNA of body 37 was found on the trouser obtained from Okero. Kooti ewumuddemu okumala essaawa emu kyokka bwezzeemu ekire ky'enkuba eky'amaanyi ne kitaataaganya olutuula lwayo. Embuyaga esuddewo emu omulamuzi mw'atuula era bamuddusizaawo obukubirire n'ebintu ebisinga ne bitwalibwa embuyaga. Abasirikale b'amakomera balwanye bwezizingirira okutaasa omusibe era olutuula lwa leero we lukomye. Judith Nalugwa ne Moses Sewankambo be bakusakidde ekkuliro lino ku Bukedde TV. Wenkutwalira mu Bukedde olunaku olw'enkya omanye ebirimu era okwate ennusu 10 ogula akatabo kano. Bukedde akulembeza eggulire erigamba nti okungubagira omubaka Nakimuli ababaka batadde akaka mu Parliament nga bamusiibula. Omusawo yamulongoosa akunyiziddwa. Gavumenti eragidde okunoonyereza ku nfaaye. Biri mu lupapula oluganzi olwa Bukedde. Bukedde era akuleetedde omusango gw'okutta abaana b'eggaba. Kooti bagiraze engoye Okero ze yalimu nga zibunye omusaayi. Ate ekuleetedde emboozi eraga enkuba esitudde tenti mu bbanga, omulamuzi n'addukira mu bigere okusobola okwetaasa. Weewaawo teweerabira nti Bukedde olunaku olw'enkyera mulimu PASPLE ng'onaategekeddwa abasomesa abakugu. N'olwekyo keera ku makya ogula olupapula luno oluganzi lukuyamba okufuuka omumanyi. Tuwummulamu katono ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda nebino mugataliko. Kulika nnyo mukuumulamu okwo tugenda mu kitundu kyaffe ekirala ekyagataliiko nfuufu. Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama asiimye abavujjirizi n'abantu bonna abazze beetaba mu mwoleso gwaffe ogwa Bride and Groom ogutegekebwa Vision Group. Abadde abasisinkanye nga bateekateeka engeri okwolesa kw'omulundi guno gye gugenda okuba. Abakulira Vision Group nga bakulembeddwa CEO Don Wanyama, akulira bakitonze Hope Nuwagaba, akulira okunoonyeza Vision Group akatale Lorraine Tukahirwa n'abalala basinkanya abantu abazze beetaba mu mwoleso gwa Bride and Groom nga twetegekera ogw'omwaka guno era nga gwe gw'omulundi ogw'17. Bride and Groom gwe mwoleso gw'emikolo n'embaga gwokka ogutegekebwa mu ggwanga ng'ogw'omulundi guno gwakubeerawo okuva nga 26 okutuuka nga 28 omwezi ogw'omukaaga kuuma multipurpose hall Lugogo. CEO Wanyama ategeezezza nti kyankizo okusinkana banywanyi baffe okufuna ebirowoozo byabwe ku ntegeka z'omwoleso guno. Okujjako okubriefinga ba partners baffe ne ba clients baffe. Session ya leero naye badde ya kufuna feedback batutegeeze ki kye tuyinza okukola okulaba nti guno omwoleso gubeera mulungi ne gubeera ne value.
era njagala nnyo beebaza kubanga batuwadde feedback ennungi. Akakasizza ng'ogw'omwaka guno bwe gugenda okubeera gumite ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri kubanga gwongeddwamu ebirungo n'ebinnonoga ebirala bingi. Njagala bategeeza nti ku 26 mpaka 28 mwezi gwa mukaaga June omwoleso gwaffe gwa Bride and Groom gwendabera Lugogo. Njagala basaba mwena abali eyo mu makinge kalenda zaamwe muje Lugogo kigenda beera kyamaanyi kigenda tokotanga si kisaanikire kigenda beera gumite. Akunze abantu okujjumbira okwosaako abavugirizi n'aboolesi era nti wadde gwongeddwamu ebintu ebirala bingi okuyingira kwa kusigala ku mutwalo gumu gwokka. Tugenda beera ne showcasing bannaffe aba bride aba gowns banabeerayo ba service providers abalala. Tugenda beera ne sessions nga abantu bajja nga batula experiences zaabwe babaddewo batya mu bufumbo bwabwe. Tugenda beera ne service providers mwabagala kufuna loans kyezigula oyinza okugula mortgage biki byonna bigenda beerayo. Namwe abagala okwolesa exhibitors nga mwagala muleete services zammwe products zammwe abantu bazirabe tujja bawa enamba ze muyinza otucontactingako tulabe nti tukwataganira wamu. Expo will be at Uma Multipurpose Hall from the 26th to 28th of June. Gates will open at 8 a.m. Entrance is only 10,000. Abantu ab'enjawulo abazibeetaba mu mwoleso guno n'okugufugirira okuli Natien Bagwane ne mukyala we Doreen Bagwane n'abalala bongedde ku bipya bye baze nabyo omwaka guno. For the looks bespoke, we are located in Zambia opposite American Embassy, just next to Total Gaba Road, and it's our pleasure to be here for the 17th season of Bride and Groom Expo. Do come and visit our stall at the Bride and Groom Expo. We are there to serve you. Kakati baleetera obutaxedo obwakabi office suit mwenna abali eyo oba mulima office oba prom mwenna tubaniriza buli kimu tukikola design yonna gye mbeera nayo tuba design nemwe esobola tulema mujja munneebuuzeeko ku the looks bespoke ensambya nja babuulira era mbayitiremu engeri gye tubakola ki naffe gye twatuuka ku kino tubeera nga tukya sponsoringa kati emyaka 7 nno munnaye nga tusponsoringa Bride and Groom. Abalala okuli Kagenyi Penina owa Penny Bold Bridals n'abalala bakunze abantu okujjumbira olw'ebintu ebyenjawulo era eby'omulembe bye bategeka. Owa Penny Bold Bridals omwaka guno mu mwoleso gwa Bride and Groom tugenda baleetera ebisinga ebirungi. Penny Bold Bridals, we have just changed our location to Arena Mall. Mutulindiriye tujja na bipya gowns mpya mulembe mupya very beautiful things. Kuva ku Heavenly Bride bakunga mwena okujja mu Bride and Groom Expo eriyo mu June mujje mulabe new designs eza gown tuleta gown empitirivu ennungi obulungi mujje mulabe new designs za 2026. Unique Bridals tugenda kubeerayo mu Bride and Groom Expo June okuva nga 26 paka nga 28 abagole temusubwa guno gwe mwoleso gw'abagole gwokka omunene ogubeera mu Uganda mujje mulabe gawuni ennungi empya ze mutalabangako okuva mu nsi nnyingi nnyo mujje buzi ku mwoleso gwa Bride and Groom. Aba Unique Bridals gye tuli mu bungi nga bulijjo. Bridal World esangibwa ku Loom Street era yaguddewo n'edduuka eppya ku the New Park Royal Arcade opposite Sanana. Bannange ku guno omulundi ffe tubaleetedde ebintu ebirungi mu abagole abali eyo mwangwe mweyinule Bridal World. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate nga gavumenti eteekateeka okulangirira ennaku z'omwezi ez'okulonderako bassentebe ab'ebyalo tugenda kutuusaako emboozi ku byalo ebyenjawulo olaba obulumi abantu bwe bayitamu olw'obutaba n'abakulembeze. N'okutuusa kati abantu bakyatankana ddi akalulu k'abassentebe b'ebyalo lwekanakubwa omumyuka assa minisita owokusatu Lukiya Nakadama wiiki ewedde yabulidde Paalamenti olukiiko lwa minisita lwakubaganya ebirowoozo baserewo ddi okulonda lwekunaabaawo. Honorable Magesi, who is the Minister of Local Government, talked to the Minister of Finance this morning, and he is bringing a paper to Cabinet which is going to be debated on Monday under the supplementary schedule number 5, so that the money for the LOC1s and LOC2s is passed. Kyava ku mbaka wa Kibuga East kefa kiwanuka okusa gavumenti kuninga enyoledde okulonda lwekunaaba okuba abantu bakandaliridde nnyo. Because nothing was forthcoming and yet the country was in a fever, in high gear
over 10,000 villages around the country preparing for these elections. Speaker Nti Yabbibwako yategeeza nti ssente zino ziri mu bajeti ey'ennyongereza eyanjulirwa Paalamenti yebuvuddeko nga ziri obumbi 5.5. The money has been provided for. Now what we shall wait for is a date for the election. Ono Minisita omubeezi w'ebyensimbi ow'okuteekerateekera eggwanga Amasiro Golobi yategeeza nti wadde ssente Paalamenti yaziyisa ne balina okulinda ebirowoozo bya kabinenti balyoke baziweerere akakiiko ak'ebyokulonda. We had to do some final consultation because it contained an item that requires cabinet clearance. Kati tukoze okunoonyereza ku byalo ebyenjawulo ne tuzula obulumi bannayuganda bwe bawangaalira olengera ebyalo byabwe ebiddukanyizibwamu ku kyalo obulenga kikayi emitima gye bali ku mutwe oluvannyuma lw'okulonda okwali 2018 nga balonda Wamala Patrick Pade yali amazeeko emyaka 20 nga yavuganya ne Musi Edward ne Katumba Moses. Tujja tuwulira bagamba okulonda kuzze naye tujja kuba basanyufu nnyo era nga bwe tuwulidde nti okulonda kwa LC kugenda kujja kuba tukiyayaanira nnyo ku kyalo kuno tetulina watuufu wawe tusobola kukola ki kutwala nsonga zaffe. Twetaaga okubeerako n'abakulembeze abafaanana abakulembeze b'ekira enguudo zaffe zibeere ennungi ebizimbe byaffe bibeere birungi naye omuntu wajjanga ku kitundu yajja kunoonyako omunoonya alinga parasite talina kyasobola kukolera kitundu. Wabula obuwanguzi bwa Wamala banne babuwakanya nga bagamba nti okwesimbawo yali tasoose kulekulira mulimu gwa gavumenti gwe yalina Musi Edward n'afuuka ssentebe nga wayise omwaka gumu Musi yafa olwo Katumba yakwata egyokusatu yali omumyuka wa ssentebe n'akwata enkase. Kino kyatabula abatuuze nga bagamba nti tebayinza kukulemberwa muntu atamanyiddwa mu kitundu. Ku kyalo kuno yakapangisaako oba ku mitala gino egituliddidde yakapangisa ennyumba ezisukka 7. Bano beekubira endulu nga bagamba nti Wamala gwe bamanyinga ssentebe ng'okuvuula ekyalo kyafuna bassentebe 2. Yateeka akakiiko ka Deputy Commission ekawa obumbi bwe kaasaba abantu balondebwe ng'omuntu oyo gennyini akedde enkya n'asimba ku muntu gw'awuliriramu emirembe anaamuweereza. Emiranyi yali yamaanyi ku kyalo kino ekyawaliza ab'ebyokwerinda okukubangayo enkunga ne zitatadde nga basiwa nsano ku mazzi. Kati gye kyava okuddamu kugamba nti bakole ofiisi za mirundi 2 saakitegeera kubanga nina obukakafu kaawo agaba sitampu nono RDC yekirabira yajja wano bebakwasa mukulu chairman Pade stamp y'obwero C1. Tugenze ku kyalo kino nga tusookedde mu ofisi ya ssentebe Wamala Pade ngo natunywira ensonga lwaki ekyalo kitambuzibwa bassentebe 2. Obuzibu obaddewo nti ofiisi zino eri endala yagaanirawo olw'ensonga ezimu oba endala naye ali abatuuze ne bagamba nti affe ofiisi yaffe ebeerewo naye baba basazewo ne balonda ne bagamba katugenze n'ono tujja kusigaza LCM naye nze ku lwange zaali badde zaawuzibwamu. Wamala ategeeza nti olw'okugibwa mu ntebe woofiisi yagirekamu yali omumyuka we ne RDC w'ekiso yabasinkana n'abategeeza nti woofiisi ye yerina okukulembera abantu kyokka balabirawo nga Katumba yawangamiza ku bwa ssentebe ate nga si mutuze wa mu kitundu. Omuntu nti stamp bw'oba osobodde ogikuuma emyaka 25 ate n'omulala nga agifunye bufunyi from nowhere kugamba asobola ogitwala ng'ekintu ekitali mu mugaso. Agamba nti abatuuze bakiwakanye ne basigala nga bagenda gyali wabula buli gavumenti oleyongezayo kulonda kw'abassentebe abantu b'omu kikaaya emitima gibyewanika. Era abasinga bagamba noga nti bemba siriiyo tebalaba na nsonga lwaki balonda naye njagala obbagumya era n'obbakakasa nti nze ne bwe mba nga nsonze mu muntu nti ono era mba muli mabega era tuba tugenda kuweereza. Ku nsonga y'okuba ne woofiisi z'abassentebe 2 ku kyalo kino agamba nti basanga kusomozebwa gutwa kutegeeza abantu ku pulogulaamu za gavumenti kuba bw'ayita enkiiko nga ne Katumba atuuze ezize. Abantu nga beekozeemu abamu obubinja nti nze eno sigenda eno ngenda eno bwe bityo tusanga nga waliwo obuzibuzibu obuyinza okuvaawo. Oluvudde tugenze ku ofisi ya ssentebe Katumba ngeno tusanze ofisi nzigale tusanzeyo omuwandiisi wabadde alese ebbaluwa ekiraga nti ssentebe Katumba yeka atereka ebisumuluzo na byonna ebikozesebwa mu ofisi wakati nga tugenda maaso n'okugerako n'abatuuze zirese ssentebe Katumba nga betwogeddeko naye ku nsonga z'okulonda akatemi abantu abasuubira nti okulonda kwaba ssentebe byalo kwakubayo n'abategeeza nti okusinziira ku ye agoberera amateeka g'okulonda kiyinza obutasoboka. Ne ku luno bw'ogamba nti nno okulonda weekuli tekuliiwo kubanga nze mmanyi ebikola ng'akaluka n'abaawo
akalulu kano akerosi kanjawulo nnyo ka pulezidenti. Eri abagamba nti si mutuze wa mu kitundu abasekeredde. Kuba kino ekyalo kati mpeza mu mwaka gwa 37 bakwendi baba balowooza tisiri waako ate bwe batali baako kati abaakajja tebayinza kubanga bamanyi. Ono nze mbadde nsaba gavumenti etuyambe nti eteekewo okulonda okw'amangu oba oli awo abantu bafune okulaba nga bafuna LCA. Kale katweyongereyo n'agatali konfuufu. Ebbugumu lyeyongedde misinde gy'amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba abakulu mu kibiina ekya NRM bwe beegasse ku Patriotic League of Uganda mu nteekateeka. NRM eguze emijoozi gya bukadde 2 ate ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Todong naye n'agula gya bukadde 10. Abantu bongedde okweyiwa ennaggulu ku kitebe kya PLU okugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba ag'emyaka 52 egigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okuyamba abaana abataliiko mwasirizi. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong yasoosewo n'agula emijoozi gya bukadde 10 ng'omuntu n'akoola ne bannakibiina abalala okwetaba mu misinde gino kubanga ebibiina bino byombi bikolagana bulungi. Of 10 million shillings. Abakungu ba NRM abalala nabo oluvannyuma batuukidde mu bbaasi okulaga obuwagizi bwabwe eri General Muhoozi n'emisinde egitegekebwa nga bakulembeddwa omuwanika wa NRM Barbara Nekeso Owundo era nga bawaddeyo obukadde 20 okuwagira enteekateeka zaagyo. Hand over a contribution of 20 million shillings to the cause. Asante sana! Ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda atendereza enkolagana eriwo wakati w'ekibiina kya PLU ne NRM. Mwennyini General Muhoozi Kainerugaba yagenda okusimbula emisinde egyo ku ssaawa emu ez'okumakya. Namyuka ssentebe wa PLU mu ggwanga Michael Wajira Toyota abadde era n'agulira aba PLU emijoozi gya bukadde 5. NRM secretary to be here. You have shown tuko pamoja kabisa. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde ategeeza nti enkolagana ennungi eriwo wakati wa NRM ne PLU balina okugikuuma kubanga evuddemu ebibala ebirabwako. N'olwekyo twagala nnyo okubeebaza olw'obumu buno bwe twazimba era nga twagala obbakakasa nti obumu buno tugenda kwongera okubunyweza. Baminisita okuli Frank Tumwebaze ow'ebyobulimi n'obulunzi, Dr. Jane Ruth Achenko ow'ebyobulamu nabo tebalutumiddwa mwana. Just confirm that on Sunday 26th I will proudly participate. And we are going to buy for them kits worth 10 million Uganda shillings. Abaka ba Parliament bo bagulidde abantu baabwe emijoozi era ne basuubiza okubaayo mu bungi ekkololo. Karamoja is one of the records, so I am going to buy this worth 5 million shillings. Abakyala bawakiso bonna mbakunga mujje tubereyo ku Sunday. Nebaze honorable Didan Mubanjizi ombako omulondo waffe kula South. Ne bannakisinde kya PLU okuva mu Kigezi Sub-Region ne West Nile batindiza eggendo ne bajja okugula emijoozi. Kugira nti omukuru waffe oyo afuuse 52 ate ngaffe again Kigezi team Greater Kigezi n'abalala bataze wano tuli emabega y'omwana waffe oyo. People of West Nile, I'm going to buy t-shirts for 1 million for the run on the 26th. Ye omubaka omukyalo omulondo w'e Masaka Justin Namere Nsubuga ayisiza ebivvulu mu Kampala n'abawagizi be nga bakunga abantu okujjumbira emisinde gino egy'okubeerawo ku Sande eno. Oluvannyuma bagenze ku kitebe kya PLU gye baaniriziddwa Ssaabakunzi Michael Mawanda Namera aguze emijoozi gya bukadde 5 n'asiima General Muhoozi olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi era n'akunga abantu okubaayo mu bungi ekkololo. Okugula emijoozi gya miliyoni 5. Ne Joshua Baguma ng'awerekeddwako ssentebe wa Patriotic Clubs Bob Kakuro aguze emijoozi 10 egy'emisinde gy'amazaalibwa ga General Muhoozi ng'agigabidde banna PLU mu kawempe n'abakunga obutasubwa. General MK Ju, Mr. Kakuru Philip, the Senior Presidential Advisor,
has donated 200 kits. Kits zino nzigwira abantu b'Ekagadi n'Ebunyoro buli n'abantu ba Uganda. Fena tubadde wana bayinfomo sektara bala bafulumye ba Seven Hills RRUG bona baguze emijoozi ba high command. Emisinde gino gya kubeerawo ku Sande nga General Mhoskaine Rugaba yasuubirwa okugisimbula. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe tukyagenda mu maaso n'agatali konfuufu. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja alagidde poliisi ekwate omugagga abatuuze gwe balumiriza okwagala okubayisa ku litalaba. Ono abadde agenzeyo okugonjoola enkaayana eziriwo ku bwannannyini wakati w'omugagga n'abatuuze b'oku kyalo. Agambye nti ekyapa omugagga kyalina kikyamu era agenda kukisazaamu. Abatuuze ku kyalo kwata Kasabonjagi nga bali wamu n'omusumba mwesigwa Edgar Sumba Deliverance Church of Uganda Makota empiji bekokudde abakolezi b'ekitundu bebalumiriza okulagana n'abagaga okubagobaganya ku ttaka lyabwe. Babyogedde mu lukiiko oluyitibwa minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja agenze okugonjola obwannannyini bw'ettaka eriwezaako yika 11 ku buloko 32 ploti 26 mu ggombolola y'Emuddo mu disitulikiti y'Empigi. Raportinga ku poliisi era ne babeerawo gimu we gyatuuka basaba eka zange 2 eza kalituusi ne baziteeka wansi evidence weeri na buli kimu ne babakwata era babakwata ne babawa police bond. Ekanisa nesangibwa gyeza nga bagamba n'ettaka balifuna okuva ku Mission for Every Nation okuva kuli yankati wakayita emyaka 30 okusinziira ku Reverend Mwesigwa Edgar alabirira ekifo kino n'okuuma ekkanisa batandika okuwuliriza mu 2021 kyokka balabira omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde ng'abantu abakulira na Sefu Luswata babalagira okwamuka ettaka. Tuyise mu challenges nyingi okuyiganyizibwa ebintu byaffe okwonoonebwa obubbi bajja ne grade ne bakleaminga nti etinetaka balirinako ki ekyapa. Reverend John Kayo okuva Korea yanyonjera nti ku ttaka lino kwaliko ekibira ekyasayibwa nga nekivuddeko babalabula n'okubamenyera ekkanisa. Responsible for managing this land are facing threats. This land is not merely private property. It was legally acquired over 30 years ago. Mu lukungaana luno Sefu Luswata ne banne tebalabiseeko wadde bayitiddwa nga ono RDC MP Ginaldo Nosaala ategeeza minisita nti ensonga zino zaamusukako kwe kubasindika mu kooti eyazuula ng'ettaka liririko ebyapa bibere. Era nawe ekiragiro ekyembagirawo nga mpita mu myuka wange ne mugamba abantu abo baleke bagende mu kooti. Minisita asoose kubasomesa amateeka akalungamya ku bwannannyini bw'ettaka n'awabula RDC nti okusindika abantu bano mu kooti si y'ensonga nga yandibadde amuwandiikira n'azigonjoola. Asomya alipoota okuva minisitiri w'ettaka ng'eraze nti ekyapa kya Luswata kifuera n'akisazaamu. Transactions 3 n'eza 6 okutuukiza ddala 97 ekyo kyagwamu n'ekyo ekyapa kitanana luutu kiba kibbe forged n'ekyo ne bwe kiba ekirala kyonna era kiri kifu. Alagidde RDC ne DPC okukwata Luswata avunaanibwa ekyokka n'ababula disingako abatanda abantu bano ne bakomawo okusumbuwa ekkanisa n'obubakeeredde. Ndagidde akwatibwe okuba nti yakola ebiwandiiko ebifu uttering a false document, a document which is telling a lie about itself. Luswata watuukiddwa ku ssimu alambuludde bwatu ku bwannannyini obw'ettaka eryogerwako. Neewunyiza nnyo nti minisita mu bbanga ly'amaze nga ali mu mateeka oba yeerabidde kyabagwira tebasobola kuba na kyapa kya mayiro ku ttaka, wabula omugwira yenna asobola okubeera n'obwannannyini mu ttaka mu Uganda naye nga ali ku liizi. Robert Musanje yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV. Ate omuyambi wa President Museveni alondoola project eza gavumenti gakisa kya Mukama akutte abakulembeze b'abamakanika enansana abagambibwa okwezibika obukadde 3 ezaviirako munnaabwe okufa. Bano batwaliddwa ku poliisi enansana okugulwako emisango egy'enjawulo.
Poliisi eyingidde olunaku olw'okuna ng'efuuza sipeeya wa pikipiki agambibwa okuba omubbe mu Wansanso zooni. Ekutte Yonasan Kaweesa ng'ono ye ssentebe wa Wansanso zooni awasangibwa amaduuka mwe batundira sipeeya ono. Basoose ne bamugya ku poliisi n'akomezebwawo mu kifo kino okubayambako okukebera amaduuka gano. Kaweesa olutegedde nti eby'okumusiba byaddala n'ategeeza ab'ebyokwerinda nga puresha we zirinnye naye tekimutaasiza. Adumira police mu Kampala n'emirirwano Ezekiel Emitu n'adumira police mu Kampala South Rogers Seguya okusaaka akulira ekitongole ki Crime Intelligence mu Kampala Julius Sabirye batuuse mu kifo kino okulaba nga speya inaateberezebwa okuba omubbe bamumazeeyo. DPS Wekatwe Innocent mubangiza abalambuzi ebifo bye bagyemu number plate ne speya ebiteberezebwa okuba ebibbe era nga babalagidde obutaleka kintu na kimu kikadde nga we biba tebinnaggwawo si baakuva mu kifo kino. Mu kuddamu okwaza bagudde ku luumu ebadde mu yingini esoba mu 100 nga nazo ziteberezebwa okuba enzibe. Bazudde ne namba plate mu kifo kino okulineza ebidduka bya gavumenti ne speeya omulala. Kyokka waliwo abasonze mu ssentebe wa Wansanso Kaweesa olunwe nti yandibanga yenyigira mu bubbi buno era nti ebbanga ddene abadde takwatibwako. Tewate tulina kyamaanyi w'abakozi balina waatala ate takola bya makanika kati bajja ne bamuwaayo ababbi akantu nga bayingiza obubbi bwabwe. Okusaba kwange kwensaba poliisi bongezemuko intelligence tebajja okukwata oluusi bakwatiramu ab'emmoloka tebaawula abamoloka nabaki nabapiki. Abalala basabye gavumenti okwanguya okutegeka akalulu k'abassentebe kibataase ku baludde mu buyinza bwe balumiriza nti beekobana n'abamenyi b'amateeka. Batuwe olukusa tulonde chairman akola ng'amanya ono mukozi ono mubbi ono mulesi batulinamu n'abayiriri nabo babeerewo nga bakimanyi nti ono muyiriri. Kino kakimanyi era kye tusaba tulonde akakiiko akalala mu kiseera eky'obwangu okubira ddala akakiiko k'erosi n'akagala gy'akatutwala kuba n'abakulembeze abakulembera ggala tebatuyambye. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala akakasizza okukwatibwa kwa ssentebe Kaweesa nga bamunoonyereza. Ono yakwatiddwa ng'akuumibwa ku poliisi yaffe okutuyambako mu kunoonyereza nga twagala okulaba nga bannayuganda abavuzi ba piki bafuna obuwerero ate bafuna obwenkanya ng'era tukyafeffetta bonna abagambibwa okuba nti bebeenyigira mu kubba piki ne bazireeta wano ne bazitemamu sipeeya. Kiza Martin yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Emboozi ebadde ekwata ku kikwekweto ekigenda maaso ekibuye ekyabagambibwa okubba pikipiki ne bazitemamu sipeeya era nga ssentebe owa Wansanso akwatiddwa. Kati ate katukulage emboozi ey'omuyambi wa pulezidenti alondoola project eza gavumenti aliko bamakanika baakutte ku bigambibwa nti bezibika obukadde bw'ensimbi 3. ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno twakulaga emboozi ya Ssemaka Joseph Kiguli yasangibwa nga lengigira ku muti nga kigambibwa nti yava ku nsimbi obukadde 300 zabo President Museveni okwekulakulana ne zibulankanyizibwa embeera yaviira akabinganiza okwemu lugende basaba beera okunoonyereza okw'amangu ku buzibu bwaliwo okuba omuntu waabwe yandiba nga yite okumusibula ssente z'atamanya kumayitire n'omugamba Kiguli eba kutyaki embeera eno yevidde ku myambi wa President Museveni alonda projekiti za gavumenti yiga kisa kya Mukama okubitika mingato gindi nansana okunoonyereza olukiiko olutudde ku klinikadde nansana nga lwetabyemu aradiswe nansana kyawusirwanga n'ab'ebyokwerinda kisa kya Mukama asose kubasomera ekiwandiiko ekivudde mu Centenary Bank engeri abakulembeze ba SACCO ya makanika gye bajjangayo ssente obukadde 300 bajja emiliyoni 40 eno eripooti zaweebwa bamemba ba komiti yomu yafuna obukadde 2 miliyoni 34 ziraga chairman ne komiti ye mwazisaba zi renovating skilling center emiliyoni 35 n'emitwalo 10 to billions to repair to trucks. bw'atalagidde RDC lwanga ne DPC okukwata abantu bano okuli ssente w'amakanika Haji Kassim Kasasa muganda we Haji Damba atabaddeewo kwoteeka n'abakulembeze abali ku lukiiko olw'amakanika. Era I'm going to write to anti-corruption bajja bayingire mu zino ensonga abasajja bano balivaninga essente z'abavubuka bino ebyokugamba nti batwale mu kooti we shall confiscate their properties and they pay the money immediately. Taata w'omugenzi Kiguli nga Stephen Sserunkuma
Nkuma ategeezanga mutabani w'ekiguli yamugamba okukuma abaana be kubanga itayinza kusibibwa bwerere ku ssente z'atalya ng'abazikozesa bwe bale. Abaana bange obalabirira n'obulamu bwange sirimulamu kati sikyalya mmere. Abakwadde buli omwagezeza okwewozaako nga tekibayamba kubanga sinzaawo we zibadde zeetaagibwa. Walonis yagaba ssente sizigabangako. Ali mu programu eyo ye Walonis engini ya ddamba. Ssente bwe zituuka yazanding over era yagaba ssente. Bantu kati milioni 10. Njogera kati kyali kati njagala mazima. Baje milioni 10. Wataje milioni 10. Nokuvako milioni 4 ngazino kuwebwa bamemba bakola milioni 2. Kisa kya Mukama walagidde bagibwe engato era poliisi batwale olwo abasimbiza munyiriri ne balinyisibwa kabanga lya poliisi batwalibwa enansa n'okugibwako statement. Kisa kya Mukama atubulidde nti abantu bano baweebwa obukadde 3 ne bazikozesa ebyabwe ate nga balala tebazibawa. Tulina ba milioni 3 tulina yajjamba wakawumbi obagulira ettaka n'obakolako wano za community facility. Naye obukadde 3 bwe twabawa Mwami Kasasa Kasimu chairman wa group ne muganda we Haji Damba omu muganda wa munne omulondiza officer omu chairman wa Sako beronda ne bawamba ekibiina abantu abo ne baswala ssente. Yenyamidde obulamu nabo ekigule yeeta olw'essente z'ataakozesa. Era omwami yaffe Nansani yafarwa ssente zino kibi nnyo ddala kubanga kyakusaalirwa nnyo nti omuntu oli yatya nnyo. Batuusa abo yakusakidde eggulu enkula Bukedde TV. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalance? Nkuwaire 15 Mama, nkuwaire 15. Ompaire 15. Abantu abakulu atandise obuyayi mwena. Obuyayi obuliga. Ngobi yanko bantu sente dange nizade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Ebyemizannyo mu katale konfofo. Predator Energy Drink kuletedde promotion ya Bera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa ne wangulira ebimu ku birabo enkumulitu. Bera Gumite ne Predator. Lubulaganya n'ekitu kyaffe ky'ebyemizannyo katali konfofo wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu English Premier League wetwogerera omupiira gwa Manchester City ne Burnley kutafumo ogw'omudde nga Manchester City ekulembedde ku ggoolo emu ku bwereere eteebeddwa Erling Haaland wetwogerera akulembedde abatebi ne ggoolo ziri 24. Thiago wa Bournemouth yali mu kifo ekyokubiri ku ggoolo 21 naye ku kimeza nga ekiyimiridde bwetwogerera Manchester City ng'omupiira eguyimiridde yakulembedde English Premier League yenkana ne Arsenal obubonero 7-7. Buli tiimu erina goal difference ya 3-7 wabula Manchester City eri ku ntiko olwa goal ennyingi zeyakateeba season eno ng'akateeba goal 6-6 ate nga Arsenal yakateeba goal 6-3. Gukyaliwe gutyo nga tuvudde ku Manchester City gwa Bournemouth ne Leeds United gukyali 0-0. Nga tugenzeko mu nkambi ya Chelsea olunaku olwaleero abakulira kilabu eno kyaddaaki basazeewo ne bagoba omutendesi Liam Losena olunaku olw'eggulo Chelsea yakubiddwa Brighton zabadde goolo 3 ku bwere bwetyo nebanga ekubiddwa emipiira 5 egy'omuddiringanwa nga tetebye muwadde goolo n'emu nga kino kyasemba okubaawo mu Novemba mwaka gwa 1912. Abakulira Chelsea bagamba bakoze kyonna ekisoboka ne bagenza okulaba nga tebakyalina kibasobola kuba bakola. Omutendesi ono bamujja mu kilabu ya Strasbourg wali mu Bufalansa. Jjukira era abakulira Chelsea oba bagivunaanyizibwako be batwala ne kilabu ya Strasbourg wali mu Bufalansa. Abatendesi abatunuuliddwa abasongeddwako n'okuba nga bayinza okudda mu bigere byono sizoni ejja kuliko Andoni Iraola yalekulidde omulimu gwa kilabu ya Bournemouth nga yagambye akoma sizoni eno ng'eweddeko wamu ne Marco Silva atendeka kilabu ya Fulham ng'ono endagaano eggwako mu July
w'omwaka guno. Cheruso togere mu kya 7 nga erwana kulaba ng'emalira mu bifo ebitaano okuzaala champion season ejja, ekintu ekitali kyangu okusinziira ku mbeera nga bweri ku ssaawa eno. Nga tugenze mu Star Times Uganda Premier League, olunaku olwaleero Esivira ewangudde Lugazi ebadde goal emu ku bwerere, omupiira omulala ogusambidwa Kitala ne Calvary bakoze 0-0. Esivira obuwanguzi bugitadde ku bubonero buli 48 nga yenkana ne Kitala, nenge Esivira kati eri mu kifo ekyokusa Kitala erifo kyakuna, Vipers ekulembedde ku bubonero 5-5 nga KCCFC erina obubonero buli 5 nga buli tiimu ebuzaayo empiira 6 okumalako season. Katwabe goal etuusiza Esivira kuwanguza olunaku olwaleero ng'etebeddwa Frank Sebuufu. Team test against Villa, a side that actually hit Poland there. Outcuts, White Stars, Mangoli Barasa. Now the chase is on. This could be very interesting. Wonderful tackle. Asadu says no. Frank Sebuufu. Oh, rattles and it's in. Frank Sebuufu again. What a start for the Jogo. They are crowing in the forest as early as 1 minute. And the fans electrified with that performance. For once they thought they'd actually gotten a penalty, it was waved away. Igama Batali beaten by a very, very special finish from Yaheri obonero 7 mabega Vipers Sports Club ka Vipers obonero 5-5 KCCF obonero 5-1 Esivira 8-8 Kitale 8-8 esigadde empira 6 buli tiimu zebuzaayo kumalayo season eno. Njagala tugendeko mawuli agakwata ku abadde omubaka wa Kalangala omugenzi Onalebo Eleni Nachimuli abadde munabyamizannyo nnyo era ab'essaza ly'Essese asaako n'Obuganda bwonna akakiiko akateeka ebyamasaza volleyball wamu n'abavuzi b'emmotoka z'empaka bagenda kuba bamusubwa nnyo. Babadde bamanyi nga Maama Sese abadde mujjumizi wa byamizannyo munda mu Parliament ne bweru waayo. Bwe guba nti omupiira guli ku ttaka tulina okugujjawo, Nakimuli ng'ajja kweyalawo nga tojja na kulowooza nti honorable. Era buli we tubadde nga tugenda okuzannya nga tuli naye ng'abantu baagala bajje balabe kituufu honorable azannya nammwe, ate ng'era kituufu mazima ddala balaba nti ne bwe tubadde tuzannya naye abadde asigala nga bwe yali atanayingira Parliament. Honorable Helen Nakimuli yategeera ebyemizannyo kyekimu ku bintu ebikulu ennyo bwe tuba tunaasitula abantu b'eggwanga lino naddala abavubuka. Abadde takoma kubiwagira buwagizi naye kennyini nga yeesitukiramu ne yeetabamu n'azannya n'okuzannya. Abadde muwagizi lukulwe owa ttiimu yaffe eya Uganda Cranes. Ate bwe kituuka ewuwe gy'akiikirira abadde musaale mu kunoonya n'okutumbula talanta z'abavubuka ng'ayitimula ebyemizannyo. Omubaka wa Bukomansimbi South Solomon Kayemba y'omu ku babaddeko n'omugenzi Helen Nakimuli era ng'ono ategeeza nti abadde kapiteni wa ttiimu y'omuzannyo gwa volleyball eya Parliament ate nga abadde azannyira Caribbean Copa mu liigi y'eggwanga ey'omuzannyo guno. Tumulabye mu mpaka z'amasaza Essese y'omu ku bakyala bwe yayingira Parliament n'angamba nze ttiimu y'essaza ngenda giteeka mu ssente ne mbuuza nakyo onaasobola omupiira n'angamba kangende entobe nabo tulabye nti ttiimu y'essaza y'Essese yimprovinzeemuko okusinga bwe yali nakyo mu byemizannyo ne submission ye yasembyeyo yabadde yayogera ku kisaawe ky'Hoima. Ate bo ab'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ono bajja kulwawo kumwerabira kuba abadde omu ku bavugirizi baabwe naddala nga bagenze Kalangala mu mpaka za Drivers Day Out. Nagenda okutuuka e Kalangala nga tuteye emmotoka z'empaka kuba twakolanga ne mwami Mulowooza. Twagenda okutuukayo nga Mulowooza neiba wa Nakimuli n'ayajoyininga naye najja mu motorsport yali mukyala wa byamizannyo buli muzannyo gwonna era bugaddemu. So ne tutandikirawo omukwano naye mpola mpola bwatuteekamu ku busente masomero twagendanga nga tukola charity ku kizinga tuddizaayo abatalina nga Nakimuli atukwatirako. Waliwo n'essomero ly'aba orphan erimu lye tubadde tuddukanya naye mpola mpola nga tugenda ne tuwaayo kye tuba tusobodde. So Nakimuli tugenda mu misinga nnyo nga bamotosport twabadde atwaniriza nnyo ku kizinga Kalangala. Ono ategeeza ng'omugenzi wabadde n'ekirooto eky'okuzimba ne ttiimu y'ebikonde Essese okusobola okuvuganya n'ez'e Kampala. Twali tubadde tulina ekirowoozo naye ekitandikawo n'ebikonde ku kizinga okwo kuba yaŋŋamba alina ebintu by'ebikonde n'aŋŋamba tugende tukwatagane naye tulabe bwe tuyinza okutandikawo ebikonde ku kizinga naye
Katonda tamusobozesezza bambi kutuukayo so kusaasira nnyo omwami wa Lusimbi okuviirwako muwala we. Omugenzi Helen Nakimuli abadde mubaka eyalondebwa okuddamu okukiikirira abantu b'essese kitalo nnyo kitalo ddala katusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa ate agende mu maaso n'okuba ng'agumya ab'eŋŋanda n'ab'emikwano bonna. Nga tuvuddeyo njagala tuwayizaamuko olunaku olwaleero n'abantu ab'enjawulo abagusambako akutimu y'eggwanga wamu ne club ez'enjawulo nga boogga nga tutunuulira emyaka 10 egy'ekisaawe kya Stadium Nakivubo. Nga tukyagenda mu maaso n'okwenyumiriza mu kisaawe kya Stadium Nakivubo okuweza emyaka 10 bwe kyakizimbibwa mu 1926 bannabyamizannyo b'enjawulo bewamu ku abo abakyasinze okukyenyumirizaamu olw'ebyafaayo ebingi bye bakirinako wamu n'okutumbula emizannyo n'ebitone eby'enjawulo. Abaguzannyako okuli Kefa Kisala ng'ono mu biseera bye yali muwuutanyi nga yali asinga kuyita mabbali ng'akozesa okugulu okwa kkono. Ono yazannyirako ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes Express FC ne KCCFC nga kati mutendesi wa mpiira. Kenze kyensobola okujjukirako nga ndi muto nali nsoma Nsambya St Peters naye nga tuvayo okujja okulaba omupiira kati nga nsobola okuva wali Ensambya ne tujja okuyingira Nakivubo naye nga bwe tuvaayo tujja buzi tomanyi oba onooyingira oba tokola ki toyingira kati nga line paka nga ku paaka empya naye nga abantu oba oyimiridde awo onoonya favor oba oyagala omupiira tolina ssente ziyingira wavudde ku ssomero naye ng'ekiri munda owulira enduulu kaakati nga abantu asobola okukwata ku mukono mwana muleka gyayingira be basambi b'enkya naye nga tumanyi batunaasamba nakwata niwenyigiriza mu maaso ge ekyuma ekyo ne kibaseetula babiri mu kifo ky'omu kati n'oyingira n'olaba omupiira so kakati oluvannyuma lw'ebbanga Kefa Kisala agamba nti yalabanga basita bangi aba ttiimu ez'enjawulo nga bano baamuwaliriza nnyo okwagala omupiira wamu n'okuguzannya. Nali Ensambya nga ndaba basseemu abo bamayanja basimbwa yali asambira Kittante Simu nga bali lubiri Mayanja yaliko low high kati nga bwe ojja okulaba emipiira egyo gikuwaliriza okubagamba nti nange njagala nkole ki njagala nsambeko ng'olaba basamba. Fred Mukasa eyakazibwako erya Gaso nga yaliko Captain Express mu 1985 ku ndabika y'ekisaawe kino agamba nti kino kya njawulo nnyo bw'ogeraganya na Nakivubo gwe baazanyirangamu. Ono ali improved okusingako oli olw'ensonga bayongeramu sisi nyingiko kirimu ne dressing room nungi we batuula walungi ekyaffe by then kyayisi kirungi nnyo nga bwe kiri kati. Olw'emizannyo egy'enjawulo egiri mu kisaawe kya Stadium Nakivubo Mukasa agamba nti kyakwongera enkulaakulana y'emizannyo wano mu ggwanga. Kiraga nti omupiira mu Uganda okusinziira tubeera n'ebisaawe ebingi omupiira gukula naye lwakuba kati ebisaawe ebisinga ebyerugogemu babitunda tebikyaliyo naye kati kino kiri mu tawuni wakati mu Kigundu kuba kintu kyalowooza bantu batunonye abayinza bande badde bakirowoozaako okukola facilitation efaana bweti ku mbeera eri mu kuzimba ekisaawe ekifaana bwekityo. Why can't estimate nti how much it took okuzimba such stadium. So kituufu nnyo era tumwebaza okuteekera facility efaana bwetiti olw'okutumbula ebitone n'emizannyo egy'enjawulo mu ggwanga. Tukyakuleetera bannabyamizannyo bangi abenyumiriza mu kisaawe kino nga kijaguza okuweza emyaka 10 egy'ebyafaayo bwe kyakizimbibwa mu 1926. Ate ng'eyo tuvuddeyo olunaku olwaleero ab'olulyo olulangira batandise n'amaanyi enteekateeka zaabwe okwetegekera empiira gy'ebika by'Abaganda nga bagamba ku mulundi guno baagala kweggyako ekikwa ebbanga eddene lye bamaze nga tebawangula ku ngabo. Balonze Adon Lukanga amanyiddwa ennyo mu muzannyo gwa bikonde mu kilabu ye ya Lukanga Boxing Club okubanga kati ate era ye ssentebe w'olukiiko olugenda okubanga lukola enteekateeka zonna. Okulowooze okulembera olukiiko olw'emizannyo. Emizannyo gya Buganda egitandika mu bbanga ttono. Budget yeetaaga obukadde 8
ate ettomero agenda okutendekera lijaba ku Mengo secondary. Nekyenvudde saagala kwogera nnyo kitegeeza tiimu esooka kubanga omutendesi amaze ogiwandiika twezara n'abalirira manager n'amala mu bulabi yeetaaga. Ku mulundi guno tuli beeteefuteefu kubanga abalangira bonna we bali ate nti kituyambye nnyo nti abalangira abasinga obungi bonna balina amakilabu mwe basambira. So tuli beeteefuteefu okulaba nga abalangira bonna tubakoowoola gye bali bajje basambira olulyo lwabwe naffe ku mulundi guno engabo tugyetaaga. nga maliriza gekyo kyonna olwaleero mu English Premier League omupiira gukyali embwerere. Manchester City akyakulembedde Burnley dakika ziri 5-6 abwe gugwa wegutyo Manchester City ajja kubasula ku kimeeza agulu yenkana obolero ne club ya Arsenal 7-7 naye nga goal difference balina 3-7 nenga Man City kati ali ku ntiko olwa goal ennyingi zeyakateba 6-6 nga Arsenal yakateba 6-3. Ebisingako tujja kuba tubimanya mu programu zaffe endala olunaku olw'enkyakumata 10 musole bulungi mwera. Ebyemizannyo mu katale Konfofo. Predator Energy Drink ikuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba Namugga newangulira ebimu ku birabo enkumuliitu. Beera Gumite ne Predator. Tubebaza okubanga mukkiriza n'ettambula ffenna ekiro ky'olunaku olwaleero gwagasiŋŋaanye makkati oba gasubiddwa saa 12 ez'okumakya tujja kuba tugakoddiramu. Nze Ssanyu Robina Mweruka kutambuza ne Mebo Mulungi. Teweerabira kuyitako mu Bakushona Designs wali opposite ne Old Kampala Primary School okufuna gomesi n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Tubagaliza okusula obulungi mweraba.